Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Tala Shifa wonna wafunye obudde tujja kwogera mu mukwano ya naye kati ngenda kubeera bize obwedda kulinaga manyi obwonoozira nendooza mukwano oli bize bambi nkimanyi naye wonna ofuna obudde ng'onkubirako bambi tulaba oba kinaasoboka oba onoosobola okunyigawo olunaku mbadde njagala nga 18 ogw'omunaana ku Buddu Garden lugenda kuba lwa Sunday yenga n'omuntu gwe njagala onkolereyo ka surprise birthday ye olwo olunaku ono Buddu Garden Mpigi onziremu mukwano tulaba oba kinaasoboka tunaakwatagana ye bambi neyanziza neyanzege mukwano anytime tunaddamu inshallah ye mukwano Buwaya Garden era abadde alinako omukolo waali ng'agenze kuyimbira waliwo faazo omugga batikidde Budinkoni something like that abadde agenze muyimbirako awo kati n'amala n'aŋŋamba nvuddeyo kati ngenda ku Buwaya Garden kutegeka bya bandi nze kale ya Sunday babeera ne live band awo ku Buddu Garden banange naye lwakuba bo babuyise bibadde bijja okunyuma nga bandi bweri naye maama obudde buba bukuyiseeko mukwano byokutambula ekiro ebyo. Happy birthday Prince Jux. Halo ntuuseeyo n'omulengera mulengera nti ntuuseewo n'omulengera so kati tugenda kikola Ebambi webale mukama batuusa tutuuseeyo Empigi ku wetwagambye kutambula ekiro wetuli naye bandi tennaba kutandika beeteekateeka kutandika n'omulengera ayambadde jampa eringa cream ne t-shirt ndowooza ya red munda byabaddemu eri so mulengera kati beera ku stand by tuli ku Buwaya Gardens Empigi nakatuuka ku mulimu era mpakinze wano wabweru mbusayo ndowooza like 15 minutes okuyingira munda naye tewali buzibu ne munda nsobola okwogera kale nja kubakkubira katusooke tuyiye katuye bwe tugenda okikwasaganya kale mukwano neyanziza nnyo bantu kale mukwano tugenda kuba twogera kale okay bwe tutyo mikwano bannanga nti njogera nketta buli ayitawo nga nningiza okay mikwano mulija twa ku Spark TV tuyingiddewo amanya nakawombe Shifa Hope nga bulijjo eno tugikoze Matumbi budde ga kiro tuzze kubanga tukola surprise yaffe eri omwami ayitibwa Prince Jux. Omwami oyo nno yayimbako akayimba selebu wammwe yayimbako akayimba ne Allen Kakooza yayimbiranga mu ewase batta Prince Jux mumumanyi so gwe tubayitidde olunaku olwaleero ye hero waffe gwe tugenda okusurprisinga wabula mu kuketta ne tubuuza leero birthday ye ne twebuuza leero ayina kubaawa sinzira mu kunoonyereza kwaffe kw'olunaku olwaleero mikwano ne tukizuula nti agenda kubeera ku Buwaya Gardens Empigi era we twogerera tuli ku Buwaya Gardens Empigi twatambudde dde olugendo lwaffe naye nga bwe muwulira balina live band olunaku olwaleero era bandi mwakolera bayimba nabo yegenda okubanga ekola olunaku olwaleero wano we tuli ku Buwaya Gardens bannange mutusabire twazze edda leero naffe tuzze kukola kikulaba bandi naye simanyi binaaba bitya simanyi oba tunaamalako oba tetuumaleeko oba binaatwanguyira oba binaatuzubuwalira ffe tulumbye bulumbi wabula nnengera batulingiza naye batulingiza tubalingiza era nga bambi eyatutumye okubala nga tumusurprisinga bambi mukyala we yatutumye okubanga tukola surprise eno
era ng'ayitibwa Fatuma asinzidde awo USA ali mu America, United States of America. Bannange nga batulingizalingiza kiki kyo okutwekengera kususse bannange, naye nga nyongera obbajjukiza mikwano abatulaba nti programu yaffe eno eri proudly sponsored by Park and Go Tours and Travel. Bwetyo Park and Go bakugamba nti bo basobola okutambuliza ku loan ne bakutwala mu nsi yonna gye wandyagadde okuba ng'ogendayo either for honeymoon oba oyagala kutuwaringa just kulambula oba oyagala kugenda kukola wandyagadde kukolerawa mu nsi ki. Abaagala okukolera Middle East, Park and Go ina answers. Abaagala okukolera mu Europe ina answers. Abaagala okukolera Canada, America yonna Bungereza, everywhere. Atenga ne oba oyagala kulambula mikwano basange ku Hamida Lofts level 3 e Kajansi ku Entebbe Road oba bakubire ku simu 07401 36 001 oba basange ku 0770 38 54 44. Be ba Park and Go. So banange musabire lwakwekaza ne bane tuba tutiddemu nga tugamba kigenda kuba kitya. So feka tuyingira tugende tulabe live band tulindirire oba tuyitidde mwani oba tuyitire mba band bennyini tubagambe nenze kyendowooza tulaga aba band nti kuba customer kuliko gwe tugenda surprise nga twefuule nti oba surprise ya customer tubasabe bayimbire ne customer akayimba ka happy birthday bwe bakamala okukayimba kumba ate tubagambe nti ate surprise ya muntu wa bandi yennyini ava okuyimba happy birthday. Tekikola tubagambe waliwo customer oba omuntu wa wano yenna gwe tuba tuyitiramu tubalage nti leero birthday ye kituufu ayinza okitegeera bannaye katuyiye kaki kati tuyiye kaki byansobedde eddanze tukoze tutya tumutambadde tutya kubanga ebyadda leero birthday nze badde manyi tuyitire mu customer tulage nti birthday ya customer era tumugambe n'omugamba tuyitire mu customer birthday soba yiye naye nga bayino ba same day. I know kati tuyitire mu ki tumulimbe ki nze binsobedde naye tugende mu band tukole tyanze madde ndowooza tumugambe tuyitire mu babandi tubalage nti one of the customers one of the biggest customers leero birthday gwe tugenda celebrating. Omanyi mu bandi wabaawo ka moment ako ne bakubayo akayimba ka birthday ne bayimbira n'omuntu ababandi abo bennyini abo bakubi b'ensolo yitamu ate mu bakubi bone bakuba bukubi oluyimba lwa happy birthday ngono tetubaganye nti waliwo big customers ensolo gena no coordinatinga n'abakubi ba band naye ate totuukira mu ye nkozi bamukulaze Prince tufudde tabanga yampitako siyo nayita emabega w'emmotoka so kati munenga bulijjo tujja kujjako amataala tusoobe banna budde bwakirera wenjogerera wano e Uganda kuba abasinga batulabira Bulaaya. Uganda time check tuli mu ssaawa 4 ez'ekiro nezi ne ssaawa 4 bandi eba yatandise dda nempulira bakuba instrumentals tebanatandika kuyimba tufudde naye nga bannange mutusabire coordinating. So kati should we kukukuta with biraba and sit somewhere mu butebe? You cannot kukuta with biraba ne batabalaba. Oh kati esegeza tugenda direct wali owoli. So you cannot let me go kukuta with the other people. You kukuta with that. Ati bwe muwulira namba kubiddeko namusembera bwe mutuuka bwe bati automatically bagenda kukubirawo oluyimba. Kale olwa birthday. Yes. So kati right now ekyempulya waliwo akuba we bali bonna band bakuba naye they are not singing naye ng'abadde anyuma ku stage ayimba budde ki ye mukulu mu bandi yasembayo tufudde wampulidde bagaye papa kasita oli erinnya papa you can understand abadde anyuma nnyo nga bamuyisa akyayimba akayimba ke ne tuyingirawo ku stage naye tuba tugenda kutta moment y'abakulu y'abalabi abalala tugira ajja kugetinga emotional tunyumyemu awo ate bali abalaba tubafuddeeko tubafuddeko kinyuma nnyo
kibadde kikola lwakuba nti agenda yimba maybe later naye kibadde kikola nnyo ate kati beebuuzizza dda bano be baani abali wano kubanga ettaala zitukubyemu kituufu balaba embeera surprise obutagitta tugikolerewo kale banange mubeereeko temuvaako tubaagala nnyo nyongera obbajjukiza hope shifa omusanga ku +256782101569 oba +256702562157 era nga yagala ebisingako wano tusanga ku youtube channel yaffe yawewunyisa omwagalwawo surprise your loved one no subscribing noba ng'olaba ate exclusive surprises we love you so much mama wuuyo zidala mulabye mu jampayi kati kyengenza okukola coordinating gun coordinate olaba buli ayita wanyina engeri gyantunuuli fe we are ready kale yoyo yennyini yoyo gwe mwirengera nno gwe tugenda osurprisinga ate leero birthday ye yoyo abanaye aleme kwereeta eno bannange aleme kujja eno Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. bannange bajjayo emizindaalo ndowooza kutegeka wali bandi etandike kubanga ebyuma bibadde ku drive but si yeye naye nga ekipande takiraba emabega. I think it's dark, right? Enzikiza walengerera balloons. Remember today is his birthday. Bandi akayimba keesaano sookerako ke ka happy birthday bamala okukakuba tugende watudde okitegera wadde tali ku stage bannange alaze wakomewo tabanga yatubuuse. Be careful bannange kiina engeri gye kimpuliza obubi ng'ali gye tutamulabira yandibedde nnyo we tumulengerera wanje kyemulindi okimanyi omugole yennyini ofunye ekyomulimba mugambi bandi etandika saawa alabajja mulabye bayinga time yes etandika nyine mugamba lijala mutandike maamu nyazikoonyi njala proposingira mukyala wange nga muyimba koye suspicion ejijjona n'alaba nga neetalaatala nnyo amanyi oyagala kukola proposal katina okubanga tanaba gwe manya kimpuliza bubi ng'ali gye tutamulengerera ate balina laba nti emotoka eno ejjutuddemu abantu abatafuluma ate ettaala esooka ebeere off kati obuwala buli ate bumbuzeeko kansooka enzirira obunuuni kale olaba abakubi era n'abeefasa bayinza okunvuma ebinnyo kati okirekeddeyo nti nno proposal ate laga nti mukyala wo taliiwo bagenda kumule ajja buzi like you stay omukyala ono omusajja abeere nga yanyambako tu surprise yennyini nnyini gwe tugenda surprisinga takibuuka ejjukira ye leero birthday tabeere tufudde ekiki labyango tendako ono omusajja w'ekkooti obwedda mumulaba obwedda ayitawo gwe kati omugambe ogenda mugambe leero nja surprise togamba toyogera ku kigambo surprise gamba proposal nja proposingira girlfriend wange leero naye enkyakeera kukola bali kujja wano njamanye bandi wetandikira ayagala nnyo live band
oza ninza kikola ntya mubuuze ninza kikola ntya because nyino kikola mangu niwe kiba kyetaaga kuteekamuko something it's okay asooka akiseetinge nga bandi yakatandika kumbe nga yeeseetinga emikolo gimuube naye nti kyentidde kimu okimanyi ali tali kuva mabega ekyo kitukola bubi naye teyandikulabe ng'ofuba otoka gy'atategeera odde eri akusange nja kukubira wano nti akomyewo nawe ojja kuba omulaba tekaaya ke okay basikalaba bati bwogenda ewala nti kaba tekasika ife tutya tinkoze obubi tava mabega eyo anti katugenda batuwulira ebidongo bino bye bigenda okubanga bijja simanyi bwe tukikola but ezo mpulira bazikuba bukubi oba oba they are okay but saawa nnya ziweze kale katulinde kale tabanga ye atubuuse. Hello bakasitoma baffe abalungi aba Buddo Gardens amanya Prince Jokes nga bulijjo manager wa Buddo Gardens what olunaku leero lwa Sunday kigenda kutotanga sisanike mu live band Hoppers Band ekuleetedde kye bayise free mic oba kye tuyise free mic ekipya mu bipya anti ffe tuyeeya abalala ne bakopa n'olunaku lwaleero tukuleetedde free mic mu Hoppers Band. Free mic eno efaananamu konga jam session Hoppers Band yegendo giridinga ekuyimbire waba yayagala okuyimba omuyimbi aliwo atajje band eyongere ng'ekulemberwa Prince Jokes mujje olunaku lwaleero malage ekitone kyange malage talent yange. Nari
Thank you so much. Banange nsanyusa okulabako. Onsumbu yoketta bannaye nga tuterera mu kifo kimu. Banaye happy birthday. Ana because of Waje. Omuntu akwagala ennyo eyankubira essimu. Nyine eyankubira essimu akwagala ennyo ebyensusso. Mukadde anti mune birthday ya leero kati osooka noweebuuza omuntu anaabeera wa ku lunaku olwo. Ye nasibitegeera munnange omuntu yagambye tujje tusurprisinge tukugambe bwakwagala ennyo. njagala ninomu Waje. Gwoyagala oyina omu nakwagala ali omu. Ale banegwe oli mulungi nnyo. Era naye agamba ayina omu gwe. Wanje kanzireko wano kakoze katya akwagala ogwo nga ne happy birthday. Obadde oli up and down wodda we. Hello nange naye happy birthday. anti ze njagala ali omu Kano kankakuteekeko wano. Waje nasitera byagala bino abatumye teyabagambye. Munnange naye ayagala akwagala engeri ye mubi akole naye ebintu bye. Wanji uli amusajja munne bwagambye kiki kyonjagaza kati? Ani oyo ali omu oyo? Nze njagala ali omu bamuyita Fat ali USA. Bw'oyagala ali omu bamuyita Fat ali USA era gw'osuubira okuba nga yakoze surprise. Simanyi nti oba musuubira kuba simanyi nti abikola. Abikola? Kati balala ye gwe njagala ali omu. Gwe nga gwe bwe kibanga surprise evudde wa mukyala nga bya love yoyo. So bwaba mu bafriend oyina bangi. Bafriends nina bangi naye bwaba mu bafriend bigende nze n'omu. Kati friend wota kyogamba omuntu yenna omulala tasobola kusurprise. Teri friend asobola kutuma shifa. Bani abatuma shifa? Abatuma shifa baani baba. So gowuwo gwomanyi ye Fat ali USA. Bwaba si oyo tubizzeeyo. Bitwale. Banange omulabi waffe omulungi ali ku Spark TV program wewunyisa omwagalwawo. Surprise your loved one will Sunday saa 12:30 mpaka kwemu. Omwagalwa waffe olunaku olwo nabagambye mbaleetera serebu waffe serebu wammwe omwami ayimba obulungi ennyo. Bannange twamukesa alina emisana we yasoose ne tugamba kati mulinda aveeyo. Lunaku lulamba. So Prince yamanyi omuntu omu bamuyita Fatuma e USA. Kandabona ali ku simu bw'abanga atwesibako. All right, ladies and gentlemen. Twagala okwebasa. Mumbeera yonna. Tweyanzizanye bannange munsonyiwa okuwamba naye ng'amanya Nakawombe Shifa Hope ku Spark TV program wewunyise omwagalwawo surprise your loved one Sunday saa 12:30. So omwagalwa waffe olunaku olwaleero ye Prince Ju bwe tuzze okuba nga tumucelebratinga era nga ye hero waffe ow'olunaku olwaleero eyantumye nno naye mwe bafaanimu ababiŋŋamba nti Shifa Shoto gijjaamu byakuteeba era we twogerera ye yateebye dda n'agamba era gwateebye waba si yali ku ssimu surprise eddeyo gy'eva kuba ye ayagala omuntu omu bw'ati ogenda okulaba amaziga wano kati ate omuntu ono akumanyi nnyo toyagala nnyo Arsenal. Ate akumanyi nti oyagala nnyo ssente kuba oli mwami ali hard working.
kyova olaba katulabe omuntu ali ku ssimu mukwano bw'oba siggwe Fatuma e USA ove ku ssimu eno njogerako naanize Hope Shifa. Halo halo nnyabo wanje natuuse mukwano njogera tusatandikira mu linnya mukwano ne gy'oli Fatuma ng'oli USA wanje oli mu America mubuuze agambye ali ku ssimu bw'oba siggwe Fatuma USA ogiveeko n'ebirabo biddeyo gye biva. Okay. Yes, Fatuma ye yantumye. Fatuma lwaki wayagadde o celebrating omwami wo bali mukola by the way. Wentuuse nga bw'obimanyi bwe twenyigiriza buli wamu nsaba omuwe obubaka bwe lwaki okikoze lwaki ogambye kuba abakyala abamu munnange tugamba ssente y'ekikyala tewera okutoolako okole ebintu nga bino ziba zituluma nnyo kati tuwe ensonga lwaki olaba nti omwami wo agwana okubeera celebrated olunaku olwaleero. Okay. That's why, yeah. Okay. Yeah. So, we're surprised olabye ng'omwami wasaana okubeera celebrated because he's your best friend besides being your husband. Ye mukwano ga asinga. Yeah. Okay. Yeah, asinga. Yeah. Kati olinayo so yensonga eyo abaami tukwatewo nnyawo agambye owabaawo ensobi omwami yeetonda abasajja tebakyayagala kwetonda munnange ye aba agamba omuwozesa ku ki lwaki aba yeetonda agambye webale kubeera musajja awuliriza webale kubeera understanding webale kwetonda nga we wabaawo ensobi kuba teri ali perfect fenna ensobi tuzikola right now olinayo kyewandyagadde obuuza omwami wo akuwulira. Baby bakubuuza nti are you happy oba nedda? I'm happy and I'm speechless. He's happy, he's speechless and he's in love. Nsaze kigambo okutima mugambo ngutemye naye nga okitegedde mukwano baneyo bale kubeera na musajja ali pure leero Shifa tebamutwalaganyiza na bikonde leero nkoledde mu ddembe mukwano singa obukondo nabukanyuze eddeeri naye ali wano yenna mu mirembe gye talina stress talina kukuba mutima ebitala bimutunuddemu but is just fine. Oba wakikola otya? Amina. Kati omwami oyagala okugamba omukyala wo? She means a lot to me. That's all. Bannange akaleero ka luzungu mujja tusonyiwamu. Agambye you mean a lot to him. That's all. That's all. And you love her so much? Of course I love her. Wow, bannange! Bino binyuma. Owulidde baby? Kati omwagaliza kayimba ki wano ebima ebiterera bajja kamukubira wano ku bandi. Wanje mama ogambye otya? Okay, agambye ye yazze kufumba oba ki? Ekiki? Mu abakozi omukolo kati tumirako n'abakozi omukolo kuba batudde wano mukwano.
Obatumiddeko bonna? Okay. Kale mukwano tweyanzizza nsaba nkusiibule. Thank you so much for loving your man. Okay. Kale mukwano. Bannange tweyanzizza surprise yaffe bwetyo bwebadde. Yeeyo Jeva akwagala nnyo akusiimye nti weebale kubeera wamu naye. Yagambye keeke tugireete wano because ebiseera byo ebisinga obeera wano. Ogisale ogirye ne ba client ba wano n'aba band because be bamu kwabo abasinga okukuuma waatali. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege bwe tutyo bye birabo bye yatutisse era tusaba tukusiibule. Weebale nnyo weebalire ddala katuleke ebbandi egende mu maaso. Nsigadde ndina Kawombe Shifa Hope Spark TV buli lwa Sunday saawa 12 n'ekitundu ez'emisana. We love you so much. Nyongera bajjukiza Park and Go Tours and Travel bateekamu ssente. Thank you so much. Kujjukidde. Mbu ayagala kuproposingira mukazi. Olina kyowonye. Okay. Jetuli.
Mwenna abalungi ababaddeko, thank you so much. Mwebale kulaba surprise. Today I'm the happiest. Nkimanyi bwe nadde nsimbula ne muteekako bukomenti to end in tears. Biki tebajja muteeba mikwano. Agambye nti Fatuma omubwati. Ne mukyala Fatuma wakikola otya? Tuwe ku magezi. Ani atayagala ekyo? Okwogera linnya lyo omubwati. Naye nga bannange mwebale kubaako tubaagala nnyo buli lwa Sunday Spark TV yokka bwe kikola. Ku YouTube otusanga kuwa nsomagala surprise your loved one. Subscribe obeere ng'olaba show. Nyongera bajjukiza Park and Go Tours and Travel. Be batuteekamu ssente mikwano basangawo ku Hamida Lofts awo e Kajjansi. Era ng'obasanga ku 07401 36001 oba ne basanga ku 0770 385444. Nyongera bajjukiza nti Hosh Fashions and Bridal be bandizayiningidde ekitengi ekirungi bwe kiti mikwano. Bali awo ku Shere Bulenga n'akagato gye kavudde gendayo babeere ate nga bakudizayininga. Era nga balina engoye zonna ez'emikolo gyonna party wears, kwanjula, bridal, baby shower mubasangeeyo mikwano. Mbaagala nnyo nsigadde nina Kawombe Shivaawo onsanga ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Love you so much. Bye bye. See you next time. Bye. Hope Shifa na Kawombe owa program wewunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.